wetwogerera sabbiiti eweze nnamba bukyanga kiteezeegwamu enjega ya kasasiro okubumbulukuka era wakati mu mbeera eno abantu bangi bazze nga bagaba obuyambi obw'enjawulo ssaako n'okubasabira era nga wano omusumba w'ekkanisa ya Faith Life Dr. Henry Byamukama yali musaale nnyo. Ono nga yavaayo n'adduukirira abantu bano ne bulangiti ezisoba mu 150 akawunga omuceere n'ebijanjaalo ebikozesebwa mu bulamu bw'abakyala n'abaana ssaako n'ente ennamba basobola okuyita mu mbeera gye balimu. Nkya tulye ennyama n'enkoko bwe muba munzikiriza. Yes, sir. Just to give us a brief about the situation. Olwaleero ne bannaddiini abeegattira mu kibiina ekitaba enzikiriza zonna mu Uganda ekya Interreligious Council of Uganda muno nga mulimu abasiraamu, abakatuliki, abakristaayo, abalokole, abasodokisi n'abadiventi kibitaddemu engatto okugenda mu kitundu kino eky'omu Kiteezi okulaba embeera nga bweri. Okubeerera nate ebiriddwo n'abantu bafuna n'abaakosebwa n'ebintu eby'enkizo mu bulamu bwe bali nga bakulembeddwa mu ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Samuel Stephen Kazimba Mugalu bategesewo okusaba okw'enjawulo ne basaba Omukama ayambe era agumye abo bonna abakoseddwa ko n'abo abaviibwako abantu baabwe. Omubeezi ddala ddala atabulawo mu kulaba ennaku. Kale Mukama beera ekiddukiro kya buli muntu yenna ali wano, buli muntu eyakoseddwa na buli muntu awulidde yongera okukoma ku bantu, buli muntu afeeyo okubaako kyayinza okukola, okubaako kyaleeta oba mu kusaba oba mu kukola ki. Buli muntu era tusaba n'emirembe gyo Katonda egisinga okutegeerwa kwonna gikume emitima gyaffe n'amagezi gaffe kinoomu naddala abantu abali wano bonna buli omu aleme mu kuva mu kumanya gu Katonda kitaffe era n'omulokozi waffe Yesu Kristo n'omukisa ogutaliiko buyinike n'akatono ogwa kitaffe ayinza byonna omwana Omwoyo Mutukuvu gukuume abantu bo mu kusoberwa kuno, kuume abooluganda bonna, kuume abantu b'Ekiteezi, kuume bannaffe abatuukiddwako enjega eno, buli omu guleme okumuvaako emirembe n'emirembe. Amiina. Mu kwogerako ne bannamawulire bano basabye gavumenti nti abantu bano basaana balabirirwe bulungi kubanga kye baali beetandikirawo kifudde ttogge. Ne beeterawo akasiisira abaga nti obulamu bwaffe tujja kuwummulira wano naye kakati akakapa gasaanyeewo kiki ekiddamu. Wandyagadde abantu bano balabirirwe okusinga nga bwe bali kati. Mu mbeera eno bakubidde gavumenti omulanga eteekewo enteekateeka ey'okwewalanga omugotteko mu bitundu eby'enjawulo kubanga ebibamba ebifaananako nga bino bwe bigwawo bitta abantu bangi. Gavumenti yandibadde esansaanya ebintu byonna byekola mu eggwanga lyonna, abantu tuleme kwegotteka wamu. Oba buli twegotteka awamu bwetusi ebizibu ebifaanana nga bino ebya kasasiro tebiyinza kukoma. Dr. Moses Odongo ne Andrew Lugoloobi okuva mu kibiina ekitaba enzikiriza y'abalokole bakalaatidde gavumenti okuteekawo enkola ey'okwongera ng'omutindo ku kasasiro ono abeere wa mugaso mu kifo ky'okuŋŋooŋako enswera. Babaddewo plan y'okuteekamu recyclement center here in Kiteezi. So ekyo plan kyaluddeyo eteekebwawo. So kiviiridde kati abantu okufaana okufiira ebintu byabwe. So gavumenti kobola gavumenti okulaba nti tebalwawo okukola ebintu ebyetagisa okuteeka mu kifo, okulaba nti tutaasa abantu baffe, tutaasa ebintu, tutaasa n'eggwanga lyaffe ku bintu gabe bino bisobola okubeerawo. Okukola kasasiro okumutransformingamu, okumugyamu ebintu ebirala ebiri-usable ate bigasa okubanga bitopinga ku kiriwo. Amasanyalaze tusobola okugafuna, tusobola okufuna fertilizers ne zidda mu kifo za zino ziba tukozesa eziri chemical ne zino abaavuddemu abeera organic, kitegeeza abeera mulungi nnyo ku ttaka lyaffe talitta. Ate bwe tuba tufunyemu ethanol gaba gafuuka amafuta, kiba kitegeeza tutopinga ku mafuta gano ge tulina. Bwe tuba twogera ku bintu ebirala bitusobola okugyamu nga gaasi, ekimu ku bitutawaanya nti gaasi kamasanyalaze gali costly mazibu gakozesa, ate n'enku nazo tekikyasobola kukolebwa kubanga era baninze n'okukola ki okukozesa amanda. Kati bwe tuba tetulina alternative, nga alternative twandigijja mu kasasiro ono assa abantu, nze ntunuulira okubanga wabaddewo okulagajjala okumala ebbanga nti ekitusse leero nti kasasiro ate mu mawanga amalala
bamutwala nga golodi. Ye ssaabawandiisi w'ekibiina kya Religious Council Kitaakule Joshua asuubizza nga bwe bakyagenda mu maaso n'okusakira abantu bano era bw'atyo n'akoowoola abazira kisa bonna baveeyo bayambe. We are also, as Inter-Religious Council of Uganda, we are doing our advocacy. We are trying to approach many people to see to it that they continue to support. I also want to encourage other people, non-government organizations, international agencies, to come to the rescue of these people. Wano nno we basinzidde ne basaba Omutonzi ayingire mu nsonga eno kubanga esusse obw'omulamuzi. Abaana abamu bayonka, abamu bagenda ku ssomero, abakyali imbuto bakosebwa bya nsusso. Tusaba Allah ayingire mu nsonga eno. Ow'ebyamawulire mu kitongole ky'omusalaba omumyufu ekya Red Cross John Cliff Wamala alambuludde ku mbeera eri mu nkambi. Leero twasuubizza abantu 36. Wano tulinako abaana 58, tulina abakyala 29 n'abasajja 73. Tulinamu bannaffe abakuliridde mu myaka nabo nga bali ku nnamba eyo bali 10. Ate wakyaliwo tukyajjanjaba ttiimu yaffe b'ekyekenneenya abakyali n'ebiwundu. Ne poliisi ya Uganda nayo bw'eti evuddeyo n'etangaaza ku mbeera eri mu Kiteezi era n'ekakasa nti we tukoledde emboozi eno emirambo 34 omugatte gye gyakaziikulwa. Wano fenga operational team abali wano ku ground tukyali wano kubanga naawe ojja kulaba nti waliwo abantu abamu bafiiriddwa abantu baabwe ate tetunaba kubajjayo bakyali wano bakaaba tetusobola kuvaayo mpaka nga tumaze okuzuula oba okujjayo. Mu mokyale yaffe twakakolako emirambo 34 nga kwejo 32 bananyini babafu babakimye ne babatwala naye wakyaliyo emirambo 2 gye batanaba kujja kukima, ogumu gwa musajja mukulu omulala gwa mwana muto. Kati Sabbiiti eweze nnamba bukyanga ekikangabwa kino kigwawo mu bitundu by'omu Kiteezi era nga bangi essuubi libaweddemu eri okusangayo omuntu yenna ng'akyalimu akasa mu mayumba agaaziikibwa. Habati Mugabe yakusakidde emboozi eno ku RBTM TV Community Report. Tukirira watugoba katumuleke yo bali banamuzaayo.